omusajja akoze omukolo naye ate ekisinga okuluma omusango gwennyini gukyali mu kooti ogwa divorce nenga tujjeko bayibuli egaana divorce n'etteeka ly'eggwanga Uganda ligamba tosobola kwawukana na mukazi gwe bagatta nayo mpeta tteeka liri mu constitution ya Uganda ne kati Bujingo byakola byonna bya kiyaye ali mu bya kifere. So tubuulire ensonga ki yagobya Teddy? Ensonga yagobya Teddy tekyali kikulukuto. Ensonga yali Teddy Bujingo gyawa era yajogenda ku kyuti n'agamba bannange omukazi ayagala kunzibako ttaka lya kanisa naye ate weewunye twagenda obitegeera nange ze nali nsabira twagenda obitegeera ng'ettaka liri mu mannya ga Bujingo eryo ettaka liri mu mannya ga Bujingo. Nze njagala Bujingo ajje ave yalaga ensi weba ettaka liri mu mannya ga House of Prayer ali mubuzaabuza abantu ettaka liri mu mannya ga Bujingo. So abo abasajja be batwe bakola ateekawo ekibeerabeera oba ekisangosango ayagala okugoba mukazi we abenga aleeta omukazi omulala. Tukivumya ne Ssekumira yenna bayibuli eyogera mu Malaki essuula ey'okubiri olunyolo 16 Katonda akyawa abagoba abakazi. Katonda akyayira ddala abagoba abakazi. Bujingo ekyo ekintu kyokola kikyamu tukivumirira ne Ssekumira yenna nawe okimanyi kyovola byokola byankukutu obeera buli kyokola byonna bikola mu bubba otambulira mu kizikiza naye omwoyo gwo kimanyi ogwo omwoyo gw'obwenzi gwokka gwe gukwambadde olina ekizibuzimu ekikutambulirako wandirokose lokoka. Alese konvoyi yebadde nnene kubanga ndabe emotoka nga ziyinzoga ne security yennyini mulimu abaleeya mulimu abamagye security ki nene nga woomanyi omu kaka Bujingo newatandise security newatandise gundi fesa kyetugenda okukola tugenda kwongera musabira wanaakyuka ajja kukyuka waba akomyewo eri Teddy musomukiriza chance ekyaliwo kubanga ye Teddy agamba yetayagala divorce agenda ku mateeka ga bayibuli nagambye Malaki 2:16 Katonda akyawa abagoba abakazi. God hates divorce ate Katonda kiyagatta awamu tewabaawo akyawukanya Bujingo. Ondaba wuli ekigambo kino bayibuli eyogera mu bassekabaka esooka essuula ye15 waliwo omusajja eyajja mu Beseri mu Semaliya nga musajja wa Katonda yali azze n'akola ebyamaanyi ensona neewuniikiye ne bagamba n'omusajja wa Katonda naye mu kibuga omwo mwalimu nnabbi omukadde n'agamba musajja wa Katonda ekibuga kyo maya oluguudo we waliitidde simu oboddira omusajja wa Katonda walaze empaka era omusajja wa Katonda aba agenda empologoma n'emutaagula. Kati Bujingo oli njogera ng'omusajja wa Katonda nkuweera amagezi ddaye wa mukazi wo oyo malaaya akubuzaabuza lokoka yo Suzan akubuzaabuza malaaya wedde emirimu era obalaba ku kituuti baba beekyanga bwekyanzi malaaya wedde emirimu kugambye Suzan malaaya wedde emirimu nkyogera nkisi kiruma namu nze nkuze naye embeera ezo nzimanyi ayagala oli amaaso gamuli mu ngalo wakitalokoka Suzan ogolaba yakalokoka tena namala mu bulokole emyaka 3 ekyo ekyebbaalayo yaliko nakibagamba ekyo ekyebbaalayo yaliko ekyebbaala yali mu bbaala nga mukozi yali mwanzeno nakibagamba era ekyamugjawo yamala kuula musajja naye ebyo byonna ebyokuula omusajja ne sente zeyamubbako si ensonga yamubbako obukadde 2 si kumuwa buwi naye ate obula okumubbako obubbi n'amusuna busunyi n'afubutuka ebbaala n'agivaamu n'atandika okubeera ku kyalo ng'atengejja butengejja ng'agenda ayagala oli agenda n'ayagala n'oli ayagala asagala kyoka kwani musajja musumba ayagala yakozesa n'asuula wali kati we yayingirira n'afuna taata w'omwana amufuna amaze yabuli yakamala kuva ku ssomero awo we bamuzaaliramu omwana awo gwe yamala bamuzaalamu omwana ebyokusoma nga bigizeegizeemu awo n'atandika okweyiya n'atandika otambulawo ku kyalo era nga buli omwamwe amutya taata w'omwana yaleetawoko ku bintu yaleetaleetawo ku bintu era ngezaako munoonya ndabe nga bamuddiza ebintu bye ebintu ebirina omuddizibwa bwe yaleetaleeta naye ba butono
Esawe zayinza obanga yali mu nsonga yakweyiya bweyiya ng'obuntu ebutonotono naye bwetaaga okumuddizibwa basebo ne banya otwetaaga ne tukula wetwalokoka Bujingo oli musana gwansi kyolaga kyokola kikyamu tukikubulira ne sekubumira yenna ogwo omuzimu ogw'obwenzi ogwo gukwambadde njogera ng'omusajja wakata gukute Bujingo njogera ng'omusajja wa Katonda kamukama kireetala kabaka wabakabaka yamba omusajja oyo ne wabanga bamugasa olunaku olwaleero ogwo omuzimu ogwawukanya obufumbo ogwo omuzimu ogwakwata Bujingo agenda okuva eyo gye bagenza omugatta gyagenza okwanjula ng'azeemu amagezi azeeyo watedi amaanyi ga Katonda gago gayita gwa Bujingo olwaleero omuzimu gukuta ogwo omuzimu gwa Jezeberi olwaleero gukuta tugukumako omuliro buli ekyo ekyali kyakwambala Bayibuli eyogera mu Matayo 15:13 buli kisimbe kitanga omugu kyotosimba kisimbulwa tusimbule buli mwoyo gonna ogwo omwoyo gw'obwenzi ogwo omwoyo gw'okusaasanya obwenzi mu kanisa n'obeera mu kanisa nga buli mwala omwegomba ng'oliko omwoyo gw'okwavuka gufe gwali eyo nyambako gufe gwali eyo nyambako tukubeko omuliro gwali eyo nyambako tugusimbulize mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Nene yuli wakusabira kadere era ayanjudde tujja gusabira paka oba bikola tebikola abikola esala terimba Bujingo ajja mala akyuke omuntu aliko emuzimu gw'obwenzi watyo wabeera wobeera ng'olina ekizimuzimu ekyakwambadde era kati waliwo ekiseera watuuka era naye omulaba ali mu kutya waliwo ekiseera watuuka n'agaba bannange oba nakola ki naye nga waliwo omukazi amupika tugende weewuunye nawe weewuunye omusango kyalina mu kkooti tebanaabagatulula temunakola simusayininga divorce ate ogenda otya okwanjula awo omukazi yamupikapika yamuteekako ekyo ekigundi omanyi Suzan kankubuli muyaye kuva dda muyaye era ojja kulaba ojja kukakkana nga Suzan nga wamulabye wotyo ezolugamba gwe naabeera naye era bwe bwongo bwakutte Bujingo amulaga bwate naye alowooza agamba ndowooza nafuna omukazi naye nga muyaye awedde emirimu muyaye awedde emirimu omanyi Suzan wasooka nze Suzan nabaana naye ebbanga ddene naye nga asobola okuwaanawaana wooti nga noba nawe akaseera nange yakandyamuko yandyamu akasente kangawa ng'amanye nga wobimanye ebyekivubuka nga tuli mu kweya bweya naye akasente kange yakale naye so si ensonga ne wabanga yali akasente kange zagala kwogera ebyo naye ne wabanga yakali akasente kange naye embeera yewewaatyo nga yakuwanyewanye ogamba oyo n'omukyala gwe n'abeera naye nga Suzan mufere era Suzan malaaya ewedde emirimu Suzan mufere era malaaya ewedde emirimu era Bujingo bw'otegendereze gwe mulindako nze njogera nga musajja wa Katonda bw'ategendereze Bujingo eryo ettaka ly'ekkanisa ajja kulaba nga atisaniza manya ga Suzan nkiddamu Bujingo wategendereze ajja laba nga social media eri manya ga Suzan Makula Bujingo wategendereze ettaka ly'ekkanisa jamaliriza ng'ate lirimanya ga gundi ga Suzan so n'olwekyo abasajja bangi batubalabye Kabaka Sulemani yali musajja w'amaanyi Kabaka Sulemani naye ekyasuula Kabaka Sulemani baali bakazi abasajja ba Mukama bakubibwa bwe batyo wabaawo oguzimuzimu ogwabambala ne bakubibwa mu ngeri ekola ki mu ngeri eringa eyo oguzimu nga gubambadde naye nze mukulaba okwange n'essente ze bakuŋŋaanya ez'okuzimba Pentagon ez'obutabaayo kubanga Bujingo akoze ekibi maaso ga Mukama ayenza ayonoonye maaso ga Mukama era waataddemu ne yeetonda waataddemu ne yeenene ne yeetonda simanyi bw'oba Pentagon egenda kuzimbibwa bagamba ssente ezo eza church zemwagulamu ettaka tezaali za ndiga zaali za gavumenti ffe yatugamba ffe twasondanga era nange nawaayo teeka oba nga nawaayo akakadde akawera akalamba nga tusonda ssente zagula ttaka awo simanyi ndala ssente yazijja naye nga ssente ffe twazisonda yatugamba ffe twazisonda myezi 10 yali amaze okusonda obukadde bubiri n'ekitundu obwa $, mu myezi 10 oba ffe twazisonda balina amakubo ekitaaga akigendamu ffe yatugamba ssente zaggwayo era tumaliriza nga tukoze ki ng'atugambye ekintu kiweddeyo buli kimu kiri manya gaki ga kanisa naye ate bamala okwawukana wetubitegerera mbu ekkanisa liri mu ki manya ga House of Prayer ettaka liri manya ge
ettaka limanya ge n'obuweereza bwennyini kiro kankikubuulire obuweereza bwennyini Bujingo yali abuwandiisiza mannya ge olwagira kati ndooze batabuseemuwaati n'atandika obbijjayo n'ateekayo abakadde b'ekkanisa ya